Jenagame nga discipline ene y'omu kw'omu tennaba kubaawo nnyo. Bali abasajja babasanga abakazi bangi. Era nenkuga nti Yakobo yazaala mu bakazi bana be bazaala ebika 12. Abazaana 2 n'abakazi abali official 2. Oba tutegeregana. Eventually ng'ensema z'okwala Katonda amaze n'okuteekawo ebika. Katonda amaze okwaza abantu. Amaze n'okubawa cultures ez'enjawulo n'alyoka shaping ensi. Leviticus chapter 18 ne balyoka bakugaana okuddamu okuwasa gw'olinako oluganda. Naye ng'ekituufu kiri nti ffenna tuli baluganda. Tusibuka mu Adamu ne Eve. Nolwekyo tuwaba kusindikira akatambi nga kakulaga nti kwaliko abantu bana ku nsi. Adamu ne Eve be bazadde. Kaini ne Aberi be baana bokka. Kaini asse Aberi. Nti ate oluvannyuma Kaini n'awasa. N'akubuza nti kati gwe yabasa yavaawa. Olwo aba alireetinga embeera eyakaakati ng'ensi Katonda agiwadde order. Towasa mannyoko, towasa gundi, towasa kizibwewo, towasa ensinga emaze okufuna order. Katonda n'alyoka akatinga off. Tewali muntu wagenda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye Katonda ng'agaana abooluganda okwewasa. Tutegeregana. Nolwekyo tuwali nsobi. Katonda tasobya. Mu kigambo kye temulimu kusobya. Naye Setaani akimanyi nti abantu batono nnyo abasoma ekigambo. Ate ne topiki ng'eno tunogikwatira emyaka nga 10. Naye kyemmanyi nti ku speed kwe tutegerera olw'ekisa kya Katonda n'Omwoyo Omutukuvu kati buli omu akitegedde nti amawanga gaabalangako balenzi naye abawala nga gye bali ate nga bazaaliddwa nabo. Era buli omu akitegedde nti Saara alina oluganda ku Ibulayimu ne beewasa. Yakobo awasa ku baana ba kojjaawe. So n'olwekyo olubereberye abantu baali 2 abaweebwa mandeeta okuzaala ensi okujaaza, naye ekikazi tekyali kimu kyokka. Wabula ekikazi kyazaalanga ebisajja n'ebikazi. Era nga n'ebisolo bwe biri, era nga n'ebinyonyi bwe biri, era nga na buli kintu bwe kiri. N'olwekyo beera musanyufu nti wazaalibwa mu biseera ng'ensi emaze okutuuka ku kigera Mukama kyayagala, n'agamba kati ojja kuwasanga mu ggwanga bweri, ojja kuwasanga kika bwe kiti. Ab'emmamba temuwasa bammamba, naye gw'obasiza bw'aba muganda era muli baluganda kuba muli baganda. Oba otegere kyeŋŋamba. So naye ate kati kigaziye na nnyo nti mu mulembe gwaffe tulina abakyala abafumbirwa abazungu, tulina abaami abawasa abazungu. Ekya intermarriages ate kyo kyagenda wala. Nti aba northern abawasa mu western, aba western bawasa mu eastern, aba central bawasa mu eastern oba mu western, bwe batyo abalala bafumbizibwa na mawanga. Nti abakuno tubagabye Kenya, abe Kenya bazze nabo kuno, abawa ensi yetabudde naye nga ffenna tuli baana Adamu, tuli baana ba Adamu. Muntu wagenda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye Katonda ng'agaana abooluganda okwewasa. Tutegeregana. Nolwekyo tuwali nsobi. Katonda tasobya. Mu kigambo kye temulimu kusobya. Tewali muntu wagenda kunsomera mu kitabo ky'olubereberye